Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the living God, church. Balamusizaako amakya amalungi mwena abafuna morning breakfast wano mu church munda abagifunireeyo on other social media platforms YouTube, Facebook n'endala. Ekitiibwa kya Mukama. Tuli mu Luka 10:19. Wulira ekyawandiikibwa. Behold, I give you the authority to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Ey'Oluganda negamba, Laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe, so tewali kintu. Tuwulira abooluganda, so tewali kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Yes, version zonna weeziri, Oluzungu n'Oluganda. Nti laba Mukama yatuwadde amaanyi n'obuyinza abooluganda mpuliriza in this morning breakfast. We have the power and authority. Praise the name of the living God. To tread on every serpent, to tread on every scorpion, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt us. Praise the name of the living God. Tuyina amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota, okulinnyirira enjaba ez'obusagwa, so n'amaanyi gonna ag'omulabe. Tuwulidde ekyawandiikibwa, so tewali kintu kyonna ekinaatukolanga obubi bwonna, tewali. Kati muganda wange okyali ku ki? N'olaba ekintu n'ogamba bannange, nalabye kino, nalose kino, bannange nze nalabye kino, maama nze. Wulira Luka 10:19. Behold, I give you the power and authority. Behold, mulokola mpuliriza, oyina amaanyi, oyina obuyinza okulinnyirira ku misota, okulinnya ku njaba ez'obusagwa. Amiina. N'amaanyi g'omubi tegasobola kukola kabi konna. Kyekibadde kikulumba, kikyobadde olaba, omubi abadde akusindikira biki, ebyo byakulinnyirirwa. Linnyirira mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Birinnyirire, okulinnyira kwennyini mu buliwo, ng'oyimuka ng'otambula mwawo ng'ogamba Mukama kino kirinyirira, nkiteeka wansi w'ebigere byo mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, Omwana wa Katonda omulamu, n'okubukamu n'ogamba nkirinnya ku mutwe. Praise the name of the living God. Kubanga wulira Luka 10:19. Mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe, so tewali kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono. Tewali. Praise the name of the living God. Muganda wange, gwayina you are the one to exercise the authority that Christ gave unto you. Oyina kuyimuka ogambe Mukama anyimirira mu maanyi ne mu buyinza bwe wampa, enumbagana enjaba zonna ez'obusagwa, enumbagana amaanyi gonna ag'omubi, enumbagana amaanyi gonna ag'omulabe, nga linnyirira awali ekigambo kya Katonda. Tuleme okutitira. Ogenze n'oloota ekirooto, mbundabye agasota, maama nze nkwedde. Yimukira mu byawandiikibwa ogambe Mukama weebale, nkwebaza, oli Katonda abikkula eby'obuziba, oli Katonda abikkula ebikolebwa mu kizikiza. Laba ndabye ekisota, naye nnyimira mu Luka 10:19. Mukama mbirinnyirira mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Tuleme okutitiira. Hallelujah. Tuli mu lutalo wakati. Bayibuli egamba, we are the soldiers of Christ.
tulina okulwana ate nga okulwana kwe tulwana shuwa ddiiru ffe tuli bawanguzi n'okukirawo. Ani atamanyi ekyawandiikibwa ekyo? Okulwana okwaffe twawangula dda. Ani atakimanyi? Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. This is morning breakfast. Yimusa emikono gyo mu bbanga, gamba Katonda omulamu, Katonda omwesigwa. We thank you for your word. Father, things may fail us, but your word will never fail us. Your word cannot fail us, O King of Kings. Kubanga ekigambo kyo mazima tekisobola kutuyuwa. Kubanga ekigambo kyo gemaanyi gaffe tekisobola tuyuwa. Daba amaca gano Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo ekyawandiikibwa mu Luuka 10:19 nga taata kigamba, behold you gave us the authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt us. Father, ribo zikata manderebo shenderebo shitarababa mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, Omwana Katonda omulamu kundisituka, tandika okulinnyirira byonna ebibadde birabika mu bulamu bwo, oba waloota buloosi, ebyo byonna birinyirire ng'ekirooto kyali kibisazaamu ng'okirinyirira. Laba Bayibuli egamba nti Mukama yatuwa amanyi n'obuyinza okulinnyanga emisota n'enjaba ez'obusagwa, so n'amanyi g'omulabe gonna tewali kintu kyonna ekinaatukolanga obubi n'akatono. Linyirira Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, Omwana wa Katonda omulamu. Nsaba ne baganda bange bonna Mukama abali eyo nga babadde balaba ebirooto ebyagasota, Mukama tulinyirira agasota mu nsi ey'omwoyo, tugalinyirira mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi. Mubuliwo Mukama gwokebwa na muliro mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, Omwana wa Katonda omulamu. Enjaba zonna kabaka w'abakabaka ez'obusagwa tuzirinyirira mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi. Waliwo enjaba ez'obulwadde, waliwo enjaba ez'obwavu, waliwo enjaba ez'okufa, enjaba ez'okubonaabona, enjaba ez'obumasikiini, enjaba ez'okulemererwa, ezo zonna kabaka w'abakabaka tuzirinyirira mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, Omwana wa Katonda omulamu. Taata, obadde ng'olaga kabaka w'abakabaka enjaba nga zo zirabikira Katonda wange mu nsanafu, ez'ensanafu Mukama tuzirinyira nga tuzisulamu omuliro mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi. In the mighty name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Muganda nge linyirira eyo ekibadde kikulinyirira ke kaseera kakati. It is under our feet, it is under the feet of Christ Jesus. Linyirira ng'oyimiridde mu Luka 10:19. Oh, Bible egambye, behold I give you the authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, Omwana wa Katonda omulamu tulinyirira amaanyi g'omubi gonna agava emagombe, agava mu kizikiza, agava mu bulogo, ago gonna tugalinyirira mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, Omwana wa Katonda omulamu. Ffe tuwangula mu Kristo Yesu kubanga tulina ow'amaanyi ali mu ffe okusinga oyo ali mu nsi. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, Omwana wa Katonda omulamu tulinyirira agasota gonna ag'ebika, tugalinyirira mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, Omwana wa Katonda omulamu. Tulinyirira enjaba zonna, oh kabaka w'abakabaka, labanga tuwangula awali ekigambo kyo Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, Omwana wa Katonda omulamu. Labanga tuyitawo awali ekigambo kyo kabaka w'abakabaka, na buli agasota, na buli enjaba zonna, na buli amaanyi g'omubi gonna tugalinyirira amakya g'olwaleero in the mighty name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Nga tuyitawo mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, Omwana wa Katonda omulamu. This is morning breakfast. Muganda wange weeyongera okusaba, naye bw'ayagala okulokoka teeka emikono gyo mu kifuba, gamba Mukama nkwebaza olw'ekigambo kino amakya g'olwaleero, era Taata nzikiriza n'omutima gwange okuweewa obutuukirivu. Nze yatula amaanyi ago, gaddemu omulundi ogwokubiri, gaddemu omulundi ogwokusatu.
gamba yesu jamanya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo ekyobulamu era nga njatula n'akamwa kange nti ndokosenga negaana setaani n'emisota gye n'enjaba zonna n'amaanyi ge gonna amabi ngeegaana mu linnya lya yesu ng'anyaniriza amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gake mu bulamu bwange nze ndi muwanguzi n'okukirawo mu lugendo luno olw'obulokozi muganda wange azeemu esaala eyo omaze okulokoka noonya ekanisa obeere ng'osaba naffe mu linnya lya yesu kristo omunazaalesi omwana wa katonda omulamu shalom shalom. This is morning breakfast. Hallelujah.